People power. Our power. People power. It is for you, my son. It is for you, my daughter. For you forever, because you deserve it. God gave it to you and the Constitution confirmed it upon you. Nobody can take away that freedom. It is your power. It is people power. Always remember that, my son, my daughter. Yes! Oppression is worse than apartheid. The gun is the master and the citizens slave. The pal of Africa is bleeding. Question: what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the Constitution when the government disrespect the Constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? See what you're doing to our nation. Become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become freedom fighters become dictators. Freedom fighters become dictators. Yagayo, we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Wadde nabadde njagala nnyo leero bayimbira buyimbizi nsobole bayimbira ennyimba ennyingi olw'obudde tebulimala ne bwe tulibeera na lunaku lulamba naye saagala kwerabira kubeebaza baŋŋaana okuyimba ewaka sobola kukola kyobweti bali balowooza bansitopinze naye njagala okutumira abaana miliyoni ne miliyoni abali ewaka kati abatulaba live tuli South Africa kati ate kino kisinga n'esho gye bakkiriza so bagamba ti sitaani wagalawo omulyango Katonda ng'agulawo eddinisa so guno mukisa njagala okukozesa okubeebaza mwebale kwebereramu bannayuganda nange kennyini bwe basiba mwavaayo ne mulaga obutali mumativu naye temukikomya kunze kuba kino tekiri kunze kino kiri kufe ffenna buli mbeera etali ntuukirivu e Uganda buli mbeera etasaanira abantu baffe mwemusenga eddoboozi lyammwe bannange bakitegedde nti bwe tujja mu diaspora
twogera n'amatemu muli babuufu kuba basinga ewaka mwavayo lwa mbeera. Yensonga lwaki bakwata biliyoni ne biliyoni ez'omulimu omusolo ne bagula zitiketi first class bajeno babadongowaze, kubanga mumanyi nti abaana b'ewaka babadongowaliza ku mmere batwavuwaza tikatubeerawo lwa mmere. Mwebale kubalaga nti mwe abaana b'essuudi temugenda lwa mmere. Tuli wano olwaleero nga musasudde ne sente zammwe, tebabasasudde wabula ne musasula. Mujje mutuyambe okusonda okutambuza embeera eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwekubireko mu ngalo bannange. Naye njagala mujjukire mwenna abali wano, ate kino kikulu, wadde tunyumirwa, wadde bwe mba nyimba olumu mwenya, kubanga njagala obbawa amaanyi. Naye amazima amatuufu gali nti tulina omulimu omunene baganda bange ne bannyinaze gwe tulina okukola. Tulina olusozi lwe tulina okuwalampa, naye nga tunaduwalampa ffenna nga tuli wamu. Buli omu alina ky'asobola okukola mu butono bwo. Buli ky'osobola okukola akikole. Buli wosobola okusapootinga embeera e Uganda gisapootinge. Kino tekyatandikira kunze ate tekirina koma kunze. Ffenna tubeeremu ffenna. Buno obusajja obutunyigiriza butono nnyo nnyo nnyo, baboyi butono tebuwera. So buli ky'osobola okukola kikole. Ate kikole okimaleyo. Mukimanyi nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffenna. Okununula eggwanga mulimu gwaffe abaana ba Uganda. Kamba muno nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda. Kirimu omugambe nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffenna. Era manya nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireeyo oliddemu ensi y'olukwe. Kinamu nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireeyo oliddemu ensi y'olukwe. Naffe abakulwanirako gwe n'osirikira gy'olubeera otusagaze. Ono omusajja tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Kiyitamu nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Amba muno nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Ogambe nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Tusobola. Gamba muno nti tusobola. Tusobola. Tumusobola. Tumusobola. Tubasobola. 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 Temubatya. Be batutya. Temubatya. Be batutya. That's a fire. That's a fire. That's a fire. Yamulo. Bali tebamanyi nti tuli nsigo tujja komera. Baduga majja balemerako be balimalako tukolabanga twalemerako ne tukanoonya emisana n'ekiro nga tetukondoka olumu ne tukwa ne tuyimuka. Lwagikolako egyacupanadde lwagikolako gyegiri gyabakanabe. Lwagikolako egy'omusabo lwagikolako negiri gyabakanabe. Lwagikolako egy'omugabo
bagikolako negyereja bakana be bakolako ejokoza bagikolako tenerejakatukabo bagikolako abasegerezi bakadeidei babayitako magezi nga tebategede batujereka ne bakina emirimu gye gyetukola tegisana babajereka ne bakina emirimu mwe gye mukola tegisana naye okukola tekulimba abali batujereka mbatumide batula makundi bebeera mama mukole namanyi temuweera ensi serebuza batukasuka kulalira batuzaala ngansabire ebigambo bwowulira biwakanye eyo mulage ku kyago osigo bwabanga azoganya mukwase kyagulanyi osigo bwabanga kyangalanya kubanga wazalibwa mu geto okulira mu geto osomera mu geto kubanga wazalibwa mu geto nokulira mu geto okulira mu geto osomera mu geto olobera mu geto nosigala mu geto ozalibwa mu geto nokolera mu geto osobola okuyimuka nojigirira geto ngova mu geto notula n'abakulu eyo ye defiance yeze more microphone yeah kulena mnabema whatever mama
abaana tubagamba tukuba okukola kyetusobola alaali mbasaba tube mu ggwanga ettono naye nga tulongoza ng'abakulu twewale n'omuyigo omuyisa abaaba abakuza abajjudde omululu tuteme n'empenda empya ezikuza eggwanga erinnyuna amabavu saba weejugize mu mutima gwe Uganda ne Uganda gamba munnawo akuliranye nti gwe Uganda kiddemu kimugambe ffe Uganda ne we are the country, we are the future, we are the changing but we need the youngest population in the world is stand a chance. The leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can chase this man away. Sing! Uganda! Yeah.